President yagaba foot soldier bonna buli ayina obusobozi bw'empapula gendo gye empapula weesibu mu kifo kyonna. Nalagira akakiiko k'ebyokulonda katandike okusunsula buli muntu yenna asobola ayina obusobozi bw'omuwe kaadi. President tanoonya baagala office, anoonya ba freedom fighters, anoonya ba commanders ku buli level. Nkiddamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu tanoonya ba job opportunists, tanoonya baagala office. In fact, he doesn't associate with the politician. He associates with revolutionarists. So, for struggle, you have a revolutionarist. See our job seekers, abaagala ebifo, abambala amasuuti. Yali message ya president. Ompulira bulungi no? Mwatandika ekigambo kye bayita normalization. It was a decoy. Nyanzi never know mwatandika ekigambo kye bayita normalization. It was a decoy. Kali kanyeebwa lwaki. Chairman Nyanzi mukalwa kawedde twakudefendinga wano. Nga abantu bakupinpointinga abantu bokusunga mulumwe nti watundanga kadi za national platform. No nerinya president no ninyere kibiina ne tusirika ntuve tudikudefendinga. Kuba twasaba abantu obujulizi. Abantu baati okubwogera kubanga abantu kugulwa bamanyi nti bwenna ayogera bagenda kungoba ku kitebe. Abantu baagala okuleeta obujulizi nenga mu inbox boogera Nyanzi kyekizibu. Kati mukulu Ssentamu Nyanzi Fred emyaka gy'olina osinga Robert Kyagulanyi Ssentamu obukulu kubanga ye president mutowo naye ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa muganda wo kino nkyogera. Chairman Nyanzi Ssentamu Fred ofuuse obstacle omuziziko mu bulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu muganda wo. Chairman Nyanzi ofuuse omuziziko mu kukyusa okujjako Museveni mu ggwanga Uganda. Okoleraani? That's the question. Chairman Nyanzi President agenda kujja kugambe no eri abantu abakutya mu kubanga oli muganda president eyo category sigirimu. Good enough omanyi nkumanyi ebyobufuzi bya Kampala Central mbadde emyaka 30 mbimanyi manyi gwane. Tubadde tukuterayo akabega kubanga oli muganda president era akalwa akawedde twagamba nti katukusiriikirire nti ojja kutereeza wabula oganye. Oli selfish no. History walk wanti waliwa NRM. We are less concerned about that, but we thought that you are going to change, but you haven't yet changed. You're still working with Museveni indirectly to block the victory of Ugandans. President ajja bikugamba abaagala okujja ku kitebe tebajja bikugamba nze ngambe kugambe bamanya bampita lumbuye kinanjo kyankimize tusimbudde nga bwe nkusomedde nti akalulu akawedde wesimba mu Kampala Central. No jamu abaana bonna ba commander ne ba fighters no bajja mu position zaabwe no simba wa abantu ababo. Ng'ekigendererwa kyo mbu bano bagenda kuyambako okuŋŋaanya DRA form zo mu Kampala Central. Wawangula DRA form za president wa mu Kampala Central. Buli mwana yenna eyali afunye ekifo mu Kampala Central agenda kwesimba nga baddayi hadi bafayita watandika obajjamu technically ng'okozesa obuyinza bwo mu Kampala Central mu kalwa kawedde. Right now the same thing you are doing in Kawempe ng'okolaga ne Mayor Emmanuel Solunjoji ng'okolagana ne Semogoma oyo nfanfeewo okolagana ne Kalibala abantu basatu mukendeeza obulyake. President yalagira ba foot soldier bonna ogenda okujja papula okwesimbawo akakiiko k'ebyokulonda kasale okusinziira ku mpapula mujjawa audacity etandika okukola normalization nga president tamanyi nga n'ekibiina kye kimanyi. One, mutunda kaadi za nuupu nga mujjamu abaana abaddemu nga mubatiisatiisa nti bateekeddwa kubeeramu nti balinde baveemu bateekewo abalala omukulembeze omukulu waggulu bataloga ekyabano sifa bwanawangula abaana mbo ebifo ku district oba ku gombola. Njera kubuuza Ssentamu akalwa akawedde ba foot soldiers bameka abaawo buli district oba buli gombola mu Kampala. Chairman Nyanzi nkubuuza abaana ebajja mu kalwa akawedde nimbasikize enkwezenge ezeetonde wasali Museveni wa Museveni ba foot soldiers bameka bafuna emirimu ku division ne ku district
ezitwala Kampala meka bafuna emirimu foot soldiers. And the same mistake you are doing right now. Mujjamu abaana nga mbasubiza emirimu ku gobola ne ku district kuba muyina bimwagala babeeremu ba state agents. Ekyo kigenda kuyimirira olwo tekigenda kukolebwa. Video bagikwata mujjagisa ku platform ezirangeri clear. Tetugenda kikkiriza. Meya weka bwempe sigala kuba meya wo. Teweta mu mission yonna oba meeting yonna ekola normalization. Buli muntu waddembo okwesimbawo temuddamu kutegerera baana. Tuli mu revolution tetuli mu politics tununya bifo. Bakasa basinga obungi bonna mubalemesezza mu Kawempe division. Mubalemesezza Makindi. Buli wamu waliwo Nyanzi. Who the hell is Nyanzi? The same applies kuba MP mufixinga enkwezenge mutuletera enkwezenge tulwana tuzawo kino mutuletera kino. Nyanzi, stop your nonsense. President yalagira buli mwana yenna yesimbewo mwatandise simanyi ono yagambye we normalize avemo adde wala muri mu kutunda kadi. Nyenda kubiriza buli foot soldier yenna goba kubidde simu ne bagati soko debali batotojja obasigala joli okole eddobozi wa video nga komanda wayiza bwe yasibye ennyama n'abyogera obyogere bemba mwagira president. Bobo wagira president Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tugatulina kuyimira ku mazima n'obwenkanya nkusaba okole video n'obujulizi ng'obutaddemu obuluma omukulembeze yenna ku kitebe yakugambye timugende mu normalization obuve mu race obutuwe nze nja buzanya. Mr. President tuba tugenda mu kalulu kana akadda kakabira biri muka tugenda kujja ku Museveni. Nyanzi asokadde bali. Tetusobola kujja ku Museveni Nyanzi nga waali ne banne. It is impossible. Bironze byogedde obonjagala njagala obonkyawa. Abamanyono bayogere sawa zino kobere mukwano gwe nkusalira omusango. Kobere mwana wange you serve the punishment for the crimes you've committed. Ono yenzo original. Nyanzi nkutegeeza ofuuse ekizibu eri obulamu bwa muganda wo. Tasobola kugambako kubanga mujja kifula kya family issue katufa batali ba family nga twagala change katukugambeko. Buli mwana yenna nga bakukubidde essimu nga bakutiisa nga akutiisa ali ku kitebe oba registrar kola video nga wayiza bwagikoze. Ompe video ezo tuzitimbe ku mutimbagano tulabise tuyambe president kino kitukola kiyamba president ili agenda kyogerako. Ono ye wayiza. Bana Uganda naddala bannakawempe South sigenda kulinda kuŋŋamba nti no nalidde oba bandiisizza. Ensonga zino kanzoogereko mmanyi bannayuganda mwenda babadde bandaba ne bannakawempe South nga tulwanirira eggwanga lyaffe n'okusitula amaloboozi gaffe. Waliwo ebimenya omutima mulo olunaku olwajjo Chairman Nyanzi yampise zabadde ssaawa nga 6 naku z'omwezi nga 28 kusaganya. Chairman Nyanzi ajja mpita emirundi mingi nga ngamba nve mu kifo kye neesimbyemu ekyobwa kansala LC5 Kawempe South. Era no ku mulundi guli nalaga interest zange nga neesimbyewo. Chairman Nyanzi yampita olw'okuba yali alina gwayagaliza ekifo ekyo nangamba waizo kyali mwana muto va mu kalulu. Ova mu kalulu tujja kuwa ekifo mu structures z'ekibiina. Mazima ga Katonda nalemezaamu era tiketi baginyima nenziruka n'owa president ne mugaa president n'agamba ebya tiketi tebikola ki si abirimu. Ne bamaliza nga tiketi bagiwadde omuntu Chairman Nyanzi gwe yayagala bagiwe. Akakiiko ka vetting committee ke balonda kandi wa secretary general ne kamugamba waiza yawangula ground yawangula ku ground ate ne mu vetting yasinga olwokwanga nali omuntu w'omugeta talina bwogerero tiketi yange bagigaba nenzikiriza naweereza ekibiina kyange natambula ne president mu campaign zonna ne bampamba ne bantwala kusemwa embuya ne bantu kyalinga ne banteeka mu military prison ne banjijayo ne bantwala ekitalya gye nakola emyaka 2.
Wenakoma Chairman Nyanzi yangambi agenda kumpa kifo structure taina kyanyega yadde. Tuba tulya wekibiina nekigira nekiteeka nga kironda structures nesimba abantu balite erinnya lyange okubeera chairman w'abavubuka ku district. Twavuganya abantu basatu n'empangula akawulembera chairman w'abavubuka. Mbadde ntambula eggwanga lina ghetto ku ghetto okumobilizing ghetto nga abasajja bayingidde mu ghetto naye nga nze nkyalwana olutalo lwa ghetto. Mbadde ntambula ku ground one tukoze activity mu Kawempe South tulobingidde abantu baffe ebintu ebyenjawulo tukoze zibulungi bwansi tukoze activity ez'enjawulo tukoze buli kimu tukoze ground we babyogera emabega kawo secretary general ne president bavene bagamba tiketi y'ekibiina eri ku ground nga ffe twetandika dde okukola ground. Obudde buno wojja mu kalulu ke Kawempe South tekuli katambudde constituency nga wenjitambudde era n'abantu be Kawempe wotuuka wonna bagamba waizo vuganya nani bo balaba nga nevuganya nanzekka nga sina muntu n'omu anvuganya. Obudde buno bampise baŋŋambye nve mu kalulu naye mwe mulowooza bannange tuli ku nsonga za kukyusa ggwanga oba tuli ku nsonga za kweyagaliza ng'abantu? Era mulowooza ffe ababadde bakola nga naffe tugamba tiziwayiza kaŋŋende nange nkiikirire Kawempe mbeere omu ku bakomanda bakulembedde olutabaalo lwa Kawempe mu protest vote ng'ogijeewo ogenda kuleeta ani? Kubanga obudde buno webali betuvugana nabo tuli abantu 6 naye ku bantu betuvugana nabo njagala bapimiramu ku bantu abo era njagala buli gwempimiramu ajje ku ground akinoonyerezeeko ku bantu abo 6. Omu ku bo yavudde wa Kiseri Gombe yavuganya ku bwa meeyo omulundi guli eri. Omulala we mulago gyenzaalwa gyenkulidde. Omulala we mulago y'omu ku babadde bazooleyanga president ebbanga lyonna era waliwo omusawo waffe gwe mumanyi musawo wa Diga asobola obbabuulira yasooka omumusinkana yali tamanyi nti nawa mustruggle n'ayogera ebigambo byayogera byasobola okujulira. Omulala yamupya yakajja saamutegedde namutegeera yavuddeeyo bwayise simumanyi namumanyi. Omulala ye chairman wa constituency owakunga era ye gwe chairman Nyanzi gwayagaliza era buseera gwangamba mbumulekere angamba mulekere gwayagala ndekere ekifo naye nga chairman wa constituency oyo wakunga nga nakati nekuva bamulonda ku bwakunga watwalondera olunaku lwe lumu nze nembeera ku district yenada constituency naye takolanga na meeting mu miruka gyonna egyenjawulo tatambulanga na miruka nejava tatambulanga ogenda kunoonya kalulu olwokuba ye ali kushuwa bamusuuliza dde omuwa tiketi era tiketi ye mugumu amanya agirina. Alright, ka video mojja kasaba ku Facebook pages and accounts zange kuba obudde tulina butono omwana oyo ng'akola full statement ye. 1. Chairman Nyanzi gwomu abadde nakati akyalwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV abadde mu structure okuva ekyaddondo ng'oleetawo simanyi oba mukoddo oba mukwano gwo bamuyita Mr. Nankulabye abamu ku bakansala abalonda speaker wa NRM era balyasereza Museveni n'abalyasereza Sali Musale go nyini Chairman Nyanzi ngolwana Buganda Ronald Mugenyi owa Ghetto TV nga toyagala yesimbewo ng'ekifo kiwe Mr. Nankulabye omunyampi musime ba omukoddo omukwa Muganda smart storage biri awo ngolwana omwana abadde kuva kyaddondo kuwa MP nga president afuka MP bakuiba n'amasasi omwana abaddewo era omulwana bokale jo Mr. Nankulabye ogenze machinje buli kimu kyonna okidibaze ba MP bonna badibaze buli omu nakyo yagala omuggyeko ofune kyo mukulu nsobola okusigala mu struggle nga nwana go wekka ne Kawempe notasobola kufune wadde akalwako omulema. Kino nkigamba tukooye muntu wamufuukidde ekizibu buli kimu okifunye mu bulamu wabula era okyalulunkanira n'obusente twagala kujjako mu 70 tuli before wannajja ne tukugambako n'ogamba semanyi waliwo asasula abantu tewali atusasula